Akaseera kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kangutusaka alipoota y'embeera y'obudde. Ekifaananyi kikubiddwase mugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusenvudde ne gudda eri obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa era ekyo kireesewo embeera y'obudde okubeera ey'omukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu bitundu ebisangibwa mu masekkati omusana gujja kwaka mu biseera by'okumakya ssaako n'eri ebugwanjuba nawo omusana gujja kubanga gwaka okutuukira ddala ebuvanjuba nawo era omusana gujja kusigala nga gwaka paka eri ebukiikakkono bwa ensi yattu. Era mu biseera by'oluggulaawo mbeera budde tujja kukyukamu nnyo ng'ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kwaka nga bukuba kwamu buguma kwaka diguli za 30 mu masekkati awo so nga ate eri ebugwanjuba okuba ku diguli 26 okutuuka ddala ku 32 e Kasese ebuvanjuba kuba ku diguli 31 paka ku 33 ssaako n'eri ebukiikakkono ebugumu kuba ku diguli 30. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Dubai tusubirayo olunywankoko ebugumu kuba ku diguli 23 Cairo 20 so nga ate eri e London era tusubirayo olwandageze ebugumu kuba ku diguli 11. Tuyinza okubeerako naawe beera bulungi.